po jako akawuwo. Okuviira ddala omuggalo gw'ekirwadde COVID-19 lwegwassibwawo mu mwaka gwa 2020 okutuuka lwe gaggwaddwawo ku ntandikwa y'omwaka guno, abaana abawala bangi basanga akaseera akazibu olw'abantu abalinaanye ate okubatunuza mu mbuga za sitaani n'abamu ne bafundikira nga bafunye embuto, nga wano bangi ku bo emisomo gyabwe gyafa olw'okufuna obuvunaanyizibwa bwe bateetegekedde. That's very near here. Yes. After Munaga roundabout, we are going to Magi Kigozi ngono mulwanirizi wa ddembe era nga yabadde omuddusi omukulu ku misinde gino agamba nti bo obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kulaba nga badduukirira abaana abawala abalemeddwa okuddayo ku masomero olw'ebbula ly'ensimbi era ng'omulamwa gw'emisinde gy'olunaku olwaleero gubadde kuŋŋaanya nsimbi balabe nga bakwatirako ku bannakazadde b'eggwanga. Tuli wano ne faawe kino kitegeeza Forum for African Women Educationists nga omulimu ffe gwe tukola kwe kulaba abawala abandisaanye okubeera mu ssomero naye nga tebasobola tubasondera ssente ne tuwaayo ne bannaffe ne batuwa ne tusobola okusomesa abawala bangi nnyo. Tuli basanyufu, abawala baffe bali mu bitundu bingi nnyo, batuuse mu gavumenti, batuuse mu bizinesi, balimi naye nga basomye. Ono era asabye abazadde okufaayo ennyo okulaba nga bazza abaana baabwe ku masomero ne baba bafuna embuto mu muggalo basobole okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso, era n'akuutira n'abaana ab'obuwala abazaala baleme kuyingira bufumbo ebirowoozo byabwe bonna babisse kusoma. Omwana omuwala oba oyagala omuwa ekirabo gwenga omuzadde omwana musomesi, ekyo kyekirabo namba emu ekijja omusobozesa okutuuka ebirooto bye byayagala byayina okubeetuusaawo. Balekeraawo abaana okutunuulira okufumbirwa omusajja omugagga ebintu bwe bityo. Suzani Opok Tumusiime nga yisenkulu wa FAI agamba nti myezi 3 egyasooka mu ggalo gw'ekirwadde COVID-19 mwaka gwa 2020 abaana abawala abawera ebitundu 25 be bafuna embuto nga tebeeyagalidde era bangi ku bo ne basindikibwa mu bufumbo nga tebalina okulwana okulaba nga babataasa basondera ensimbi okusobola okubazzaayo bakakkalabya emisomo. To come and listen to all this that is being said, but more so to fundraise, to give us money. We had said buy the kids, now we are saying make a contribution towards girls' education. As far away, we have received so many girls seeking support, so many walk-ins, so many emails, so many calls from various people, big and small, asking Fawe to support the girls. So we are saying, can you come and join us? Angela Nakafero, ngono commissioner okuva Ministry of Vunaanyizibwa kikola ky'abantu, agamba nti kiba kikulu nnyo omwana omuwala n'abanga ali mu ssomero kubanga kino kimuyambako okuwona gassedduvuto agayinza okumutuusaako obulabe wamu n'okumwonoonera ebiseera eby'omu maaso. Era kituyambako okulaba nga abaana baffe basigala mu masomero ne bamala okusoma. Uganda ya leero bw'oba tosomye mwana wa ssebo oba maama wa nnyabo tojja kusobola kubeera mu bifo Angela byalimu oba n'abalala nga baminisita bye balimu. So okusomesa omwana omuwala kikulu nnyo ate era omuwala ajja kusoma nga tatuukisibwako okutulugunyizibwa. Abamu ku baddusi abalala beetabye emisinde gino okubadde n'enzikulu ko n'abalala baliko nabo we bakkaatiriza ku nsonga y'okutaasa ebiseera eby'omu maaso eby'omwana omuwala. we offer to serve on the board to help direct the governance and management and so on. But at the same time, this is girls' child education. Looking at the level at which challenges, the challenges which made us start for Uganda. We thank government. Bayibuli egamba nti tolekeranga okukola bulungi tomanyi bulungi bwe bukusanga mubakole bulungi namwe Mukama ajja bakola bulungi. Bw'oyamba totunuulira gw'oyambye wabula bw'oyamba tunuulira nannyini yajja okusasula. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.